Miranga na Bibobe, Omuvubuka Affiridde mu Kibanda Ky'Entebe. Omuliro we gukutte bambi fire brigade emaze essaawa kumpi 8 nga tetuuka. Nkubuuzaako gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kaakati nsobola okuvaayo ne nkutegeezaako nti gennyamiza gatiisa gasinduukiriza emmeeme era gakaabya oluvannyuma lw'omuvubuka bassebo ne bannyabo agenze mu maaso okulabika ng'ajjiira mu Kibanda Ky'Entebe. Bw'atyo bambi n'afa ng'ali mu bulumi obw'ekitalo ng'asangibwa wali mu bitundu eby'e Nakifuma. Mba njogera ku constituency y'e Nakifuma ekiikirirwa omubaka Simbwa Kaggwa awakula ennume mu disitulikiti ey'e Mukono ku kyalo kyennyini eky'e Nakifuma. Bassebo ne bannyabo we wali omulenzi gwe twongedde okulabika nga tutegeddeko nga Sentamu Disan musajja wattu. Omuliro gwagenze mu maaso okulabika nga gukwata ekibanda kino ne banne ababadde wakati mu kizimbe kino mwe yabadde. Bassebo ne bannyabo ng'ate tewali ataakiriza, tewali adduukirira. Bambi kitaawe musajja wattu n'agenda mu maaso okulabika nga afiira mu bulumi obw'ekitalo. Wakati mu kufeffeta kwe twongedde okulabika nga tukola wali munda mu kyalo kino oba mu kitundu kino mu kabuga ak'e Nakifuma wetujjidde ku mpewo kati. Kigambibwa omuliro gwatandiseeyo mu ssaawa 8 ogw'ekiro mu matumbi budde. Bwe gutyo ne gugenda maaso okulabika nga gutuntumuka newankubadde nga abatuuze bonna babadde beebase obaolyawo okukizuula nti omuliro guno gwabadde gwaka kyabadde kintu kizibu nnyo nnyini ddala. N'olwekyo mbagirawo nga bw'omanyi entebe we zigenda maaso okulabika nga zaakira ddala ng'amafuta. N'olwekyo omuliro gwabadde gw'amaanyi nnyo nnyini ddala obaolyawo n'okugugeraageranyako ogwo ogubeeramu Yenna. Wabula twongedde okukitegeera ono teyabadde yekka wakati mu kizimbe kino omwabadde entebe, yabadde ne banne abalala obaolyawo mu kaseera kano abongera mu maaso okulabika nga bapookya n'ebisago nga bali mu bulumi obw'ekitalo, nga bali mu maziga ag'ekitalo. Naye nga musajja wattu eyakazibwako erya brother Jona oba Sentamu Disani bassebo ne bannyabo n'agenda mu maaso okulabika nga afiira mu bulumi ng'alaba waasiriira aggwaawo. Wabula sipiidi y'omuliro kuno kwe yabadde ey'amaanyi bagenze maaso okulabika nga bakubira ekitongole kya fire brigade oba poliisi eyo ey'abazinya mooto erabike nga edduka okubataakiriza. Bassebo ne bannyabo newankubadde nga poliisi eno ey'abazinya mooto bagiyise ku ssaawa awo 8 ogw'ekiro mu ttumbi, nsobola okulabika nga nkutegeeza nti poliisi yeetuukidde obudde bukya. N'olwekyo obudde bubadde busaasaana awo mu ssaawa 12 ate poliisi ng'ejja mu ngeri ey'olusaazisaazi ng'egezaako okulabika ng'ejja mu kkuba obugombe ekintu ekibadde kikyattaagasa ekibadde nga tekikyetaagisa, kubanga omuliro gwabadde gwamaze dde okusanyawo musajja wattu ono n'ebyobugagga nkumu na nkumu nga byonna bimaze okulabika nga bitokomoka wansi nga tewali kiyinza kulabika nga kitaakirizibwa. Osobola okutegeera of course ab'ebyokwerinda byaffe kubanga wabaawo ensonga endala zonna gamba nga waliwo nga bannabyabufuzi abagenda maaso okulabika nga beekalakaasa, poliisi tewayita kataayi n'akataayi tekasala eba yatuuse dda mu kifo. Naye ate we twogera ku bintu nga bino nga ebigwa bitalaze omuliro, obumenyi bw'amateeka obubbi n'ebirala, ate osobola okuvaayo n'okitegeera nga poliisi eno egenda maaso okulabika nga yeesuulirayo gwa naggamba obaolyawo n'etatuuka mu budde. Kakati of course ensonga bwezito bwe ziri nkugamba tukyali ku ground, tukyayongera okulabika nga tukolera okufeffetta. Kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting. Tugenda kwongera okukolera okufeffetta okw'omuzinzi kwe weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.